yako ke kamwaka bonera akalaga nti Chameleon abantu ababeera mu nkole batunule mane wafute tutulula manju omuntu kubanga ebintu ebyo tuli ku kaweefube kulabanga ebintu ebyo okutunule manju tulyegoba Chameleon ne Weasel sibula asanyuka nti agenda n'anuuna milira yavudde kubanga abantu bonna bati basooka tunuulizi nakyo bakibuusizza amaaso naye Pastor Sempa n'avaayo n'akyogerako doza Chameleon n'abanga yeebuuliridde mu mutima naye bwe tugenda tukula ogenda okyusa ebirowoozo n'emyaka olagikuyitako Chameleon wa yavuddeyo ne yeetonda nze ku lwange nga nze omuntu namusenye naye ng'ekimu kyadde akulembeza si kirungi ekyokubiri nti Weasel obanga osanyuse sibula asanyuka nti agenda n'anuuna milira ensanyuka nyingi osobola okusanyuka n'ogenda mu kiraabu osobola okusanyuka n'ogenda n'ogwa mu mazzi osobola okusanyuka n'otamiira n'onywa omwenge ne bakutomera so kubanga kati Chameleon ne Weasel waliwo abantu ababeegomba nga kyakulabirako eri eggwanga naddala kati abaana baffe kati otunuulira nga alaba ate simanya ali ku mumwa gya muganda we kintu kyali kikolwa kibi nnyo 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 naye wabanga yeetonze nze ndamusonyiwa kuba nali simutumye kuona mimwa gy'oli naye wanaabazzeemu then omanyi bye tukola Dankani mu buvubuka kutugenda tukaddiwa mpolampola Mukama ng'atuwadde obulamu nze nabagamba waliwo omuntu omukala singa n'amutuusa ku myaka 7 agenda kubanga atudde mu ntebe bw'ati omuzzukulu akwate essimu alaba akantu nga kayita muge dadi yeggwe jjajja yeggwe oli azirikire mu ntebe kubanga eno intaneti yomukize tegenda kuvaawo Chameleon oyina abaana Weasel oyina abaana so lwaki mwekola ebintu by'ekisirusiru bwebityo nga abantu bazze bakusanyukidde bakuwagidde basasudde bannange nolaba okulambaga ne bagaana okwijja naye okusasuza abantu so nja kusaba Dr. Jose Chameleon ekyo kigwewo abantu bakube sijja kumwogera ku bintu okay amukulu mawo mukulikeyo mu ndongo ya Jose Chameleon yagigendamu endongo ya Jose Chameleon bagigendamu era mbebaza mwebale kumuwagira yenjala okutegeeza mwami Chameleon Joseph Mayanja ti abantu baba bakomyewo gy'oli kubanga mutuufu abantu bakugendako naye wabakuŋŋaanyiza ne bakomawo gy'oli bakusaasidde olw'ekigulu ekyasooka ndikyayiika naye ate kino ekyazzeemu ne bagamba katugenda omusajja yakola ki yafuna obuzibu so nno nze olowooza eryo yandibadde essanyu naye ate wawulise ekintu kyewazizzaako ate mutuufu kyayisizza bubi ate nobanga oyinga ayagala okuddayo gy'obadde mu kinnya kubanga amazima amatuufu abeetolodde Chameleon n'emikwano gye njagala mukitegeere nti Chameleon tulina omubuulira amazima omugamba nti kino wakoze kibi kino wakoze kirungi bw'aba anyiiga anyiige show ye yabadde nnungi nnyo era yatambudde bulungi abantu baagirabye Mungu yamusaasidde naye ekikolwa kye yasembezaayo ate Chameleon awakoze bubi simanyi naye lwaweetonze ekikolwa ekyokutunula emmanju ekyo kyalabika nti wane waffe tetutulula mmanju omuntu kubanga ebintu ebyo tuli ku kaweefube kulabanga ebintu ebyo okutunula emmanju tulyegobako naye ako ke kamwaka bonera akalaga nti Chameleon abantu ababeera mu nkole batunula emmanju so embeera eyo nze ndowooza Chameleon yandibadde tagitwala nnyo mu maaso kubanga kyakulabirako eri eggwanga ate simanyi lwaki yakikoze bwatyo naye ng'ababadde mu show ye mwebale nnyo mwebale ddala ekirungi yeenenyeza omuntu wano mu Buganda bwe yeetonda n'avaayo naye tulaba yavudde mangu ne yeetonda aba akoze kirungi naye ate ekyanewunyisiza nti yabadde yakakola ekikolwa ekyo era nasigadde neebuuza nti ate bw'akoze ekikolwa ekyo n'alinyirawo ennyonyi neŋŋamba nti yagenze kugamba nti banne mulaba omulimu we ngutandise naye bwembu anti mbadde njogera nti bwe yamaze okukola ekikolwa ekyo n'alinya ennyonyi n'agenda naye ndowooza nti oba yagenza okugamba nti bannange omulimu mugulaba gutandikidde awo naye nemmanju njagenda naye nemmanya nti bwe nagenza obuwuliriza ku bamwetoolodde bamuzeeyi ne baga nti ekivulu yalinayo embeera ng'alina olugendo lwe ekivulu kino kyagenza okugendawo yagenze kino ekikola okubeerawo ng'alinayo olwedde olugendo lwe yabadde akoze eki ategese naye nze n'abadde manyi nti owange yagenze kugamba nti musasule naye kubanga si embeera Katonda atuyambe tutambule bulungi era twejjemu ebintu ebyo muzeeyi badde kusaba okkirize tuweereza abantu Buganda bange kubanga abantu netulina okuweereza muzeeyi naye onookola enkola eyo munywanyi netugenda kutambula abantu bawulire ekituufu oba Museveni yakoze ensobi oba paalamenti oba ani oba poliisi nage mpulidde ni poliisi maaso awo tajjogerako ne bw'aba sirimu ne bw'aba principal gwe baagala ennyo
wano tuliwo okwogera ekintu n'onyiga n'ogamba nti ate muswa mawankomeredde nga mbasikomeredde mankubulidde ekituufu kyendaba timuswa mutuufu ebirevu bisuse wandibadde obisala ebyo bye tubeerako wano tuba twogera ensonga ne tubuulira abantu naye nga mugende mu maaso n'okutereeza eggwanga n'okulaba emboozi mukati nambe muva ku bakyala abandi abayitawo ensonga za ekivu mukulike mu Dr. Jose Chameleon bannaye twavaayo abatasobola kujja mu Chameleon twagenda netubakiikirira twamwota muliro nasanyuka nnyo bambi abantu bajja bajjula ye yajjuza owakana abantu bajja omusajja yajjuza era abantu baali bangi ekyennaku kye nasinga okufuna mu Chameleon ono omanyi nagenda okulaba Chameleon ono nga nkwatibwa ennaku era siteegi eri okugwa nengamba omusajja ono wadde sayidi endala obeeramu obulumira naye ate ku music mulungi kati gere tumagire olw'omuziki gwogwo yagutukuba tetwatoma naye ng'atuuse wakati era n'atuvuma naganze temumanyiranga nze ndikyabugagga kya Uganda temuddangawo okuntiisatiisa nze Chameleon abantu nze bwenkola ekivulu bajja kati bomubaleese kati twabaali banakuwadde ku lw'ekivulu bali tusuubira omusajja okutusimbako okufukamirako okutwebazaako kale obutayogera mu ngeri y'amalala naye yayogerera ddala nga yali ku basidde omanyi ku basidde yafulumya ebigambo ebikaabu nawano yagezaako bifulumya naye omuziki gwe n'agutukuba kakati n'akomekereza n'ekintu ekyayonoona omuziki gwe kubanga kyabika amawulire g'ekivulu omuze ogwo Chameleon agukoze omulundi ogutali gumu which is ate nga kifaanana bubi wano simanyi bakikoppa waka bakibayigiriza kuba baluganda be bakikola ssanyu lingi wo batwe basanyuke waabwe naye nga mu nfaanana y'ensi kirabika bubi nze ndowooza Chameleon mwadde amagezi emirundi mingi lwakwawo mu amagezi ebiseera bimu akunoonya kukuba migere naye tuba muzeeyi kuno naye amagezi nga mwadde nti Chameleon waatuuse atuuse okukola ekintu ky'omusajja bukulu nalinda babebe ekkulu nga wa speech mugundi ya Chameleon n'agamba ku abantu abasatu twavudde wala okutuusa wano omuziki guno n'agamba newankubadde kadinga oli naye simwagala naye omugattako okiwulira kitegeeza nga bayina we basuubira we baava oba we bamanyi obulungi ne we batuuse nga balaba wanjawulo ndowooza era bandikoze ebintu ebijja mu myaka gyabwe yes anti era kadinga abooli kati yalikoze ebintu ebijja mu myaka gyabwe Chameleon yafokasita excitement eyo tekyamulya kuba Chameleon akubye ebisaawe emirundi gye simanyi eyo olugogo yagipatana tagama mpozi Chameleon wakwamba mpozi abadde yagwamu essuubi tekyasobola kuleeta bantu naffe badde adi yatunyinza naye wabanga teyagwamu essuubi lugogo yagipatana ye kati Chameleon amaanyi gayimbisa muyimbi mulungi muyimbi walinnya muyimbi y'omu kubasinga wano kubanga wataba kwemu abakubbiri toyinza mususaawo kakati bwekiba bwe kiti era akola ebintu ebisaanira okubeera mwemu oba kubbiri okay neyanza egenda nze abayimbi be nakasula ebivulu ndowooza Chameleon na David Mutabi nsonga lwaki endongo yaabwe nungi era mba ngenze kuwuliriza music yakikyusiza ate kati azannya n'emizannyo yakiwanise so nze ekivu kya Dr. Jose Chameleon kyenyinza okukyogerako nanja kwogera ku security yabadde nungi nnyo kyenasinza okujagala mukuba lugogo eyo bw'oba tolina security buli muntu avaayo akaaba naye security yatulaga nti eri mukola era ababbi baaba bakanga nga buli dakiika 2 abawo mubbi akuyitako nga bamutwala empale baziwanise waggulu kiyinza okwebaza nebaza Dr. Jose Chameleon nti yatukuba endongo yasooka ku stage n'atukubira essaawa nga nnamba n'alyoka awummulamu abula ne bajja n'addamu n'atukuba yatukuba emirundi ng'esatu era endongo abanyumirwa endongo twaginyumirwa nnyo n'abayimbi abatuyimbira omusiime papa Misa Kisemakula naye yatukuba endongo abantu bawanika emikono kwegamba endongo yali yakabi nnyo kyolina okumanya era yensonga lwaki njagala nnyo tumwebalize ddala omukulu Dr. Jose Chameleon mpozi
ekyokunywegera mu towe si gwe gusoose okuba nga akikola naye nze ngamba nti mu mbeera gye tulimu ng'ebintu bino biri mu kutambula bigezaako okuyingira Uganda okola ekintu ng'ekyo oba weewadde obwambasada nga tebalina tuba tukulabanga weewadde obwambasada badde nsaba nti nga bookuze emyaka badde nsaba okole nti Bobi Wine oba yagenda mu byobufuzi osobola obutagenda mu byabufuzi naye n'olaga abantu omukululo omulungi nkya gwe baneegomba saagala ate omale okole ebirungi byonna byokoze omale oyoneke mu ttaka kiba kibi nnyo nnyo kiyinza okugala Dr. Jose Chameleon ne muzeera ngambe nti wamunyiziza simanyi bati omwaba wayo ssente oyagala ssente Moswa kugamba otya wali ku Baba TV program bagita batya Moswa program extravaganza yes omukulu hayi Moswa kwasaganza ensonga waliwo ensonga gye nalabye oba nammwe mwagirabye omuvubuka gwe bayita Mwesigwa omuvubuka gwe bayita Mwesigwa twamulabako ewa Bobi Wine nga atulombojjera ennaku gye yafuna mu kkomera oluvannyuma lw'okumwokya ne paasi bwamatulombojjera ennaku eyo gye yafuna era n'obujjanjabi ne bumuweebwa kuba nalabako ku honorable omu ow'ematindi akulya ow'ematindi oba matindi kyebaye saabagafu nga amufaako nnyo ng'amufaako nnyo ng'amuwadde n'obujjanjabi nga bantu yasula teyeebase nakwebaka oba bamukubira kiro asimuka n'agenda okuba nga atwala omuvubuka we mutwale naye kyennaku nnyo ate era kya buswavu nnyo nemulabyeko ng'ali n'omukulu w'amagye omwogezi omulamba right nga bali mu kubuzaabuza eggwanga neŋŋamba Uganda eno tuli ludda gwe fayina oli mu kubuzaabuza eggwanga naye Uganda emanye ekituufu kubana egyo juzi wano mukwano we David mbadde wamuwana naye ate gwe oli mu kubuzaabuza eggwanga ensonga eyo nsuubira mwena mwena abali ku pana eno mwagirabye ne mugyekkanya bulungi kulufa lukwali ensonga eyo wagirabye bulungi akati ogenda kanyweza oyitewo akati omukulu Brigadier General Kulayije Felix omwami oyo nno abadde n'omukululo nno omulungi emabegako era newankubadde abadde asaabinga amagye gano ag'eggwanga lino abadde n'omukululo omulungi naye bwe tugenze tutambula omanyi bagamba omuntu bwagwa nnyo ku ssogolero akola ki kakati naye gye tugenze tutambula abantu bano bagenze bakyuka ne boonoona buli kimu kye batandiseewo omukulu oyo mumanyi gubaye kya paasi mumanyi naye ndowooza singa ndowooza babadde bookyeza ssente abaana wano emakindi enno bangi ne basobola okwokyeza ssente nga ntono nno singa ku ezo miliyoni 5 nti ne bekabakakadde nkubuulira wano nyina abaana bemmanyi eyo paasi gye bamwokya ng'akyatambula wano abaana bangi asobola okuwayo ne bamwokya ne bamuwa akakadde era nze nsobola obbakuŋŋaanya nga mwabantumye naye ye omukulu bamusuubiza miliyoni 50 ne bamusuubiza n'ebirala ye byagamba nti ekibiina kya nuupu kyamusuubiza ssente ezo kale ekikolwa ng'ekyo eky'obulumi sisuubira nti basobola okwokya nga tebakuwaddeyoko ku ssente kakati njagala kubulya Duncan gavumenti ya mwami Museveni nakugamba nze nkugamba ebigambo bino kwetambuliza ebyobufuzi erina ensonga 2 blackmail ne propaganda mwami Museveni ke kakodyo ke yasomaako mu byobufuzi okugulirira abantu baffe n'okutambuza olugambo olutatuukiridde byebintu kwatambuliza ebyobufuzi abantu bano si gwe gusoose okuleeta abantu mu kamera munnange abafaanana ng'ono nga babateeka mu bantu ne bamala okugenda okubanyigiriza ne babasibako abantu baffe basibako amayinja ku bifo ebyekyama ne galengejja n'atuuka nga obulumi bumuta ne bamutete ne bamugamba yogera kino kati abamu babasuubiza ebyenfuna nga Mwesigwa bwe wamulabye omukulu oyo abalala bamala batulugunye ne batuuka ku bulumi obusembe obw'okufa nga buli kyomugamba alina kugamba yes
nafuuka yes man. Omukulu ntwamulabako emabega kwe yajja mu kakiiko akalwanizi k'eddembe n'agenda n'agamba n'ayogera ebigambo bye yali yogera nti bamukola kye bamutulugunya abasikuumaddembe n'ebirala. Naye omukyala ono omupya gwe baakalonda yagamba alabika ali kibiina ekifuga mu buyinza alabika akiwagira. Yagamba omukulu ono tebamwokyangako era ebintu byonna byali bya kiyaayi. Omukyalo ono akulira ekibiina kirwanizi ky'eddembe Human Rights Commission. Omukyalo omupya gwe baakalonda era ndabye nnyo bannabyabufuzi abali ku opposition bamukubamu nnyo ebituli nga bagamba ono yali tateekeddwa kuba yali badde mwami Museveni amuappointinga n'agenda n'asavinga gavumenti nga talwanirira nga tali mu kibiina kya Human Rights. So ebintu bino bizze bitambula tuzze tubiraba emisana n'ekiro. Mwami Felix bino biwazze oleeta omusajja gobayo kya paasi n'omuleeta embuya. Kale wali badde omuleeta mugundi kuki bagiyita media center. Lwaki mwamututte embuya mu barracks ne muteekayo? Kitegeeza ayinza n'okuba emabega yadde ku gun point ng'oggyeko bye tulowooza nti mwamusuubiza kuba yenkola yammwe musuubiza abantu era tugenda kuwulira ebbanga ttono nga liiseewo ng'omukulu yeekubira enduulu ng'agambe bansuubiza tebabimpata abakulu bantiisatiisa n'obulamu baagala butwala tubisuubira kuba muzze mubikola. Tuzze tulaba nga abantu mubateekako obulimba. Mwami Kyagulanyi bwe bamukwatira Arua mwalayininga emizinga gya magazine ne muteekawo emmundu ne mugawa omusajja mwamukutte n'emmundu naye nga Mwami Kyagulanyi n'emmundu alabika tabalina sasi balifulumya musajja wattu. So enkola yammwe yeeyo yakuteekako bantu misango. Tulabye abaana mu kkooti nga mubaleeta ne mugamba abakutte n'emmundu n'ebissi naye nga tebibangawo. Kati Mwami Felix era mukamaawo wamusudde mu ntata kubanga bannayuganda baabalabye nti ebintu bye mukola ate biraga nti muli baana nnyo bato muli b'amakya kubanga n'omwana omuto w'emyaka 3 asobola okutegeera nti kino ekintu kya bulimba ng'abadde yawulirako amawulire agabadde gakola ki agavuddewo. So Mwami Museveni enkola yo ey'okuzanya ebyobufuzi eby'ekikulu bano banno be wabitraininga tebatuukiridde era yo ono wali badde omugoberawo n'oleta tisa basobola okuzanya ebyobufuzi eby'ekikulu ebitali bya P1 nga Mwami Kulaije byazanye nono omulenzi. So Duncan njagala okutegeeza bannayuganda abasuubirwa okuba nti Mwami Museveni agenda bakozesa bajje mu kamera boogere ebintu eby'ekisiru nga muganda ffe byayogedde Mwesigwa. Mwami Museveni yenkola yajja kukozesa tewali Mwami Museveni gwakozesa n'awangula either oba n'ebintu bibiri obulamu bw'ojja bufiirwa oba nebyosuubiddwa ne bye bakusuubiza tojja bifuna. So abantu mugume nalabye oli omusajja omulago baleese bamuyita ni Duncan oyo gwokubiri oyo gwokubiri abadde atudde mu katebe gwe yagambye muno gwe yagambye simanya ebbanga eribadde lijja naye yabadde addako okolo ekintu kino namule musajja wattu bana abato ekibatawaanya mbeera mbi oli namulabye ndowooza nga n'ekikomano omusajja wattu akinoonya takiraba ndowooza nga yeetaaga kujja sikuwa mitwalo nga 2. So bannayuganda mugume mugende munoonye ekyokukola. Bano abasajja bajja bakozesa temulina kimujja kufunamu mujja kukomekeza n'obulamu mubufiiriddwa byebigambo byange. Okay, ne anza ege ensonga bwezitambula mukulu David ensonga za mukulu Mwesigwa zirabye era nsuubira zigoberedde bulungi. Kati nze ensonga ezo abantu bombiri sina kugenda kunenya kuyadde n'omu. Ekisooka kya byonna ono si omwogezi w'amagye kitegeeza byayogera baamaze okubiwandiika gajja buzi n'abyogera awo toyinza kumunenya era tozafalagana n'omukulu enanga era nze enanga yali namunyiigira nyo nakitegeeza nti omwogezi wa poliisi ne muvaako yajja nga babiwandiise dda n'ayogera bwogezi naye mukulu Kulaije nze nno okuwa ekitiibwa okusinza ku ddaali oliko n'emyaka bakuwandiikidde gwe mwenyini sooka n'ofumiitirizaamu kuba nsubira sobola kubisomamu osooka n'ofumiitiramu n'ogana naye kino kibaŋŋamba okwogera kituufu oba bakiriko olunaku lwala bafune kuba kimanya alina next awo amuddirira lwala ekisinga okunda musajja w'abasajja abo bambi boogera Oluganda kitegeeza nti Baganda era nalemera ono kubayo kya paasi
Mwesi nga oluganda lumanyi bulungi kitegeeza ati muganda munnange omukulu omwogezi w'amagye Franka simanyi Felix Kulayije ebitiibwa ebyo byoliko okubifuna tegaali magezi go kwali kwagala kwa Katonda nakukwatibwako ekisa n'okufuna ebitiibwa ebyo naye nga okufuna ebitiibwa okwo osobola okuba nga okavalinga abantu kuboga nti walwanirira simanyi twaku mukulwanako mu nsi kumwavaayo okugerako mujinga jinguji mu Bannayuganda mufudde batategeera waza tulidde omusajja yazzaawo ne bakutta fayiro ne batuula n'agamba omusajja wuuno ayogera ebujulizi ate kati mumuwakanya wa Bannayuganda muliko ki nendabya ddala omusajja omukulu nga naye kyayogera mu mutima gwe wasifuka bajja okukamera agenda kaaba so kati nze saagala nnyo okumanyako obudde omukulu omugezi w'amagye kuba yewamwandikira biwandiikire ono omwana toyinza kumunibwa bwe kyoma nti ono omwana yatukidde okwogera ebigambo ebyo yalekedde okuba nga badde ali ku nkatonda kwatu kubanga ekintu ekyamutuusibwako kati oyo omwana ayinza okuba nga obwongo bwakyankalana wali awo famire eyinza okuba nga tagirina kuba mbadde mpuliranga obutami badde butambula amaloboozi nga ku masimu bamusuubiza ssente bamusuubiza pikipiki nga olwaleta nti baadde bapanga ekintu kino nze nno nja kugamba muganda wange nti olunaku lwozaalibwa Katonda afuma lisiti y'ebintu byogenda okuyitamu era n'olunaku lwogenda okufa tegenda kukyuka njaga oyimire ku magulu gobenga omusajja omukulu babanga bakulwana bakokya paasi tebalina kalungi nakamu ke bakwagaliza naye banaakulimba lima 150 tebalina akamu ke bakwagaliza mbadde nja oyimire ku magulu omusajja ngo badde basobola okufuna obuyambi abantu bajja basobola okuba omwana oyo obuyambi mwe bali bayitirivu nga nange nga nze omukubosinga tadde enamba y'essimu osobola okwefiriza akatinike nnyina n'empaayo ne bannanga abalala we bali naye ekintu kiyakoze bakolimidde famire yo abaana bo waleese ekibi mu kika nebaga nti ekika kirimu ekitambo watadde ekibi mu kika kyo naye giba myaka emeka ekika kyo kya famire yo yakolimiddwa tegenda kuddamu kubeera mirembe kubanga ekintu kiwakoze watandise okubuzaabuza eggwanga otasobola kuba bujulizi mu kkooti Katonda wamaze okwesiiringa tolina ogenda kuddamu kutambulira kati emirembe gyakuweddeko ogenda kula wonywa amazzi banga linaakyuka bakwesanga kati baddamu ne bamutulugunya n'atugamba akaaleka ayinza n'okufiira ddala takyayinza kudda kubanga ati olweddi yamaze okulaga era nadde njagala nnyo omukulu ng'omwana ono oyagambye nti Nuupu yamukolako ebikolwa biri era amanyi babimukolerako badde njagala omuguzi w'amagye mukwate omwana mulage eggwanga nti Nuupu eno etulugunya abantu kubanga mu mutuluguza nti tewaliiyo mumwabyegaana dda naye tufunye omukisa tulujja batulugunya abantu ba Nuupu bakotte tufunye suspect wali akyali mulamu era mumukumbe bulungi omwana ono wamala okubona mudwalira butabika bamukebera omutwe nga mulamu singa batuyabalakomo nga mulamu abatwale nobwetuluguza abantu kubanga abantu bawambibwa abantu bulijjo nnyo abantu bafiiriddwa abantu baabwe katwawo ne kansala gwe batutewo enansana kumbe bulijjo Nuupu yazimba ekintu kyayo eri eyo erimu kuwamba buwambi bantu security omwana ono mumukume bulungi abantu bonna badde bawambibwa tufunye omukisa bagenda kulabika ne bano baleeta mu kkooti y'amagye kyaka ya Nuupu bano bonna bola abajja mu magye bano simanyi abaleekaanira mu kkooti tusaba buyambi bano bonna Nuupu ye bakwata kubanga olwedde abalumiriza waali abwako obujulizi ateekeddwa okuba nga era ne banne gye baleseeyo nga gye bali kaakati banne bano tetwagala bafune bulabe obudde nga bukyali twagala mulaga eggwanga olajja kulembera ngaewakulembeddemu nga mugenda kubanza bujjo mmanyi nti watuza okugabagala okwogerako eri eggwanga batuna ku midiya sente era batudde embuya mu balakisi ekyo nno kinyongedde okukuma nti omwana ono obukumi weebuli era temumugje embuya abeere embuya okubajja embuya nga lwola badde bakubira abantu kibooko bamukiriza paasi Uganda ebe n'emirembe owaye kale toyanzeege ensonga bwe zityo bwe zitambula kintu kitambulira ddala bwe kityo omwana ye agamba nti aba Nuupu bamuwamba mu drone ne basobola okuba nga bamutwala ne bamubonyabonya ne bamwokya ne paasi ensonga bazitegedde bulungi ensonga nazitegedde bulungi naye Duncan
abantu bano abalaba emboozi mu kati naffe abalaba bagamba ku kigambo empty team ne empty head. Kantu ako singa bakagenderera ne bakanoonya amakulu agakalimu ti empty head ne empty team we bisinkana ate munnange gujabagira kubanga omwana kyavuddeyo n'akola ng'akiwulira ono munne kulayije kirina ebintu nga bisatu. Kulayije yennyini ne gavumenti ye kibakuba naye olw'okuba nti tebalina bwongo obwo bulengera wala ate basigala balowooza nti bakuba Nuupu naye ng'ekitubo wennyini kibakuba kitya nti bw'ova ino ogamba nti Nuupu erina drone eziwamba abantu kitegeeza mmwe abali mu gavumenti obuyinza temusobola kuluma bannayuganda na byabwe nga Nuupu erina drone naye nga mmwe mwegamba nti muli mu buyinza ng'ebyo byonna temusobola bitangira. Kitegeeza mmwe bennyini obuyinza bwabava dda mu ngalo temusobola kukuuma bannayuganda na bintu byabwe ng'ekibiina obubiina ekyakajja wano ekiina ba civilian temuli n'abamagye bawera babiri wadde omu nga kyekikulina drone ezikwata abantu nga mmwe bennyini muli awo mutunula. Kitegeeza obuyinza bwabalema mulina obuleka nebubakwasa bannayuganda ababusobola kubanga ekyo kyennyini omwana kyabagambye kibakuba mmwe titemuyina busobozi. Abantu basobola n'okugendera ne bawamba abantu nga mmwe muli awo temukimanyi oli n'ava eri buvi nga bamutadde najja ababuulira. Ekyo kiba kibakuba gavumenti bo balowooza nno nti ate bakuba ki bakuba kibiina kya Nuupu kijja egamba ekyembuteyeedi obutatunula nnyo wala. Kati yono kulayije yatudde wano n'amayinja ge n'ekikofiira kye n'omulala yabadde oba n'adebewo abasikale nga basatu nga bo balowooza nti ketufunye ono tumaze okukuba Nuupu naye ng'ate abantu abalowooleza waggulu n'okutegeera ekyo kiraga nti mulemeddwa security temugirina bw'abanga abantu omuntu basobola okubeera n'emmotoka ne bawamba ki abantu. Kitegeeza mmwe muve mu buyinza temubusobola. Noono nga yalina obbabuulira ebifa mu Nuupu yalina obbabuulira abantu bebawamba ono gwe bayekeza paasiga yalina okujja atule naawe kulayije eyagenda n'otendekebwa ku ssente za gavumenti era n'okkiriza ebyekisirusiru ebyo nojja n'otuula wano n'oyogera ono kababuulira nga omulimu gwammwe gubeerawa temulina bye mukola. Yensonga gye babagamba enkya neggulo gavumenti ya Mwami Museveni buli wamu yalemwa yadobonkana tekyasobola kukola kintu kyonna. Ekino ekirala omwana ono kyenjagala ategeere omusajja ono ti gwe wennyini weekuba otya ti bw'otunuulira abantu be wagenzeemu mayinja Ronald wandibadde abeera ekyokulabirako ekikyo kubanga ebintu byagenda okugwa ku mayinja nga naawe oli otunuulira nti abantu abakoze ebintu ebyo byonna okwefuula nti beefuulira abantu tebalina kalungi ke bafunye. Owunzika kye bakuyambye bayinza okukuwa omuggo ne bakuwa ne maaka ekisi ne bagga naawe tandika okutambulira kubakuba abantu. Tolabye abantu bano bangi nga bakola ebikolobero. Wano waliwo omusajja eyafuuyira Besigye ya gaasi yawunzika alina yitwe yawunzika ali eyo alokose talina neke yafuna alina yitwe yawunzika ali eyo mu kyaki naye agenda n'akonkona emmotoka y'omusajja n'amuyiira gundi nga akolera gavumenti olwo ekifuba kimuwaga talina kyakola ki teyafuna kati ali eyo mu kyaki azungira eyo. Sendowooza nti abantu abakola ebintu ebyo mumanye nti eggwanga lino terijja kutambula bwe lityo. N'ekyokubiri okuguma danga nderi kirungi nga kugumira mbeera nogamba embeera eno gye ndimu kanjigumire ne sijja kuwaayiriza tibambadde miliyoni 5 oba miliyoni 15 mpaayirize Dankani nti yakoze kino nga teyakikoze nga obwavu tebusobola saagala balume wadde nga batunyumiza nnyo obwavu naye ate saagala balume bwebajjemu n'okutegerako mwe batuukire ku bwongo otugenda okugenda bagambye teekawo kamera jangu oyogere ti Nuupu ye yampamba ate nga ddakiika y'emu gwe wali eri emakere nga gwe owa obujulizi kati ensi egenda kulaba eti bajja kukulaba ng'omuntu atamanyi kyoliko atamanyi kyokola singa bwe wavaayo wagendera ddala bugenzi wakulayijewo naye ate wazungira mu Nuupu ate bw'omala noga Nuupu yalemye okujjanjaba ate kati nodde eno kitegeeza gwe toli ku mulamwa wabula onoonya wojja ki kasente. Dankani ne bannayuganda bawuliriza njala mbategeeze nti ensi eno bwe yatuuka babuloka bangi
ate babuloka bakimanya nti gavumenti ya Mwami Museveni terina bakugu nga ffe abakugu tebatusobola kubanga tetusobola kufuna obusobozi bukolera mu kigavumenti ekyo ti omuntu yenna nga mukugu ng'ategeera bulungi gavumenti ya Museveni yandibadde yagitegeera nti erimu babuloka batomezza Museveni batomezza kigavumenti kyabwe ebintu bingi ne bagamba nti ono baleese investor naye nga bajje wali matiya ne bamwambaza essuuti ebyo byonna bituuse ku gavumenti ya Museveni nagamba ono investor agenda kuzimba ddwaliro ng'akola wakaawa nga simanyi akola kaawa naye nga babuloka be bakola ekyo simanyi oba abantu banakitegera nti babuloka babeerayo ne bagamba kakati tupanze tutya ssente baga tugire omwana ono tumukwate ne bagenda ne bamusomeramu diru bwegenda okukola ki okutambula ne bafuna ne kulayije ne gavumenti nayo ne bagifuna kalwakubandi basigala nga eputehedi erinye nagambye nga bakulayije bantu basobola kunoonyereza nti aleese omulimu guno ddala aleese mutuufu nga bakwata ono omwana nga bamusomera ddiiru nga bakwata noono ne bamugamba nti omanyika kyogenda okugamba ogenda kugamba nupu yakutya bano bakuweyo ki buloka nga ye asigala afunye ssente ze nga gwosigala erinnya lyo likoze eki nga buloka bwe yakulembera mayinja nga babuloka bagenze nga bakulembera abantu abo bannabyabufuzi ne babatwala bo ne beefunira ssente zaabwe gwe n'osigala ng'okoze eki ng'obonaabona mutegeere ndi mu Uganda babuloka abatandise okukola ebintu ebyo bangi ajja n'asomera ono omwana n'asomera ne kulayije kati kulayije naye naagaka ngutwale wa mukama wange kati mukama we naye ne batuuka eri nga bambi takyamanyaga kinaakora ti ekyo kijja kukora nti tugende muleete kamera naye nga babuloka bakoze ebintu bingi nabo olwokuba bategeera nti bano abasajja entegeera yaabwe emyaka 3 bagaggawala ne bavunda bali mu bifo bufo naye kuli okulowooza kuli okugaa nti naye ono kyandeetedde kituufu kyoba olaba nga bakola ebintu ebifaanagana ng'ebyo tibabaawo babuloka bakayungiriza kulayije teyakonkonye mwana oyo teyamukubidde essimu ne bali buloka eyasomye omulimu najja n'atomeza ono n'agatunono ye naafuna ono naafuna n'ono kati ye n'agenda n'agabana nga boolaba kyebategaa nti nupu abasajja bagenda ne basoma omulimu ne bagusomaawo bo ne bagabana ne baleka ababaka mu dairema bo bamaze okukola ki okugabana ssente zaabwe buloka ajja n'akusomera omulimu naye ng'omulimu gwasoma mu bulu mwewale ddiiru omirimu egimu mifu kati oyo omusajja omulimu gwe bamusomedde mufu bonna batomedde gavumenti yatomedde kubanga kyagiraze nti terina security tesobola wadde okukuuma bannayuganda bwebanga nga bajja ne bagirimbalimba nti nopu yeyina drone nayo nekikkiriza kitegeeza terina security gavumenti yatomedde ate nawo n'omusajja yatomedde kubanga sedagenda zifuna kyebagenda omuyamba ekyamaanyi bagenda mukwasaayo kapirima akakadde bamuwe n'omuggo bamugambe tandika okutulugunya abantu. Okay, amuganda wange nambemu nsonga zezimu omuvubuka ontwamulako mu kibiina kya Nuupu nga yeekubira omulanga agamba nti abasajja bantulugunya paasi bagimpisa ku kiboko bazinkuba ate y'omu agamba nti Nuupu yamutulugunya. Dankani Katonda yeebale tuli balamu ffenna olwaleero tuli balamu nga tetunnakwatibwako oba tetunnakosebwa nnyo kubano bakanywa musaayi abakosa abantu baffe mu ggwanga. Kyannaku nnyo okubeera mu nsi nga Uganda era tuyinza n'okwebuuza oba ffe tuli ku pulaneti ndala tetuli ku earth naye nga weewuunya ate kwe tuli. Mu Uganda wano tulina ebizibu bibiri. Tulina ekizibu eky'obwavu, tulina ekizibu ekya gavumenti obutafa kukola. Ebyo bizibu by'amaanyi nnyo. Abavubuka bano abasinga obungi babakwatira wakatikati w'obwavu n'obulumi era ne babakozesa kye baagala. Mu Uganda tukimanyi ffenna nti waliwo tayimu weetuuka nga either okusalawo okulimba oba okufa. Ku bibiri ng'olina kulondako kimu, okufa oba n'olimba. Kati nga bw'otakikola ebiseera ebisinga obungi omuntu waatya n'atuuka ku kisembayo n'agamba wayi kankole bwe nti abasajja bagambi bagenda kukola batya. Twalina omwana sijja mwatula linnya naye twali naawe wawulira omwana bw'agamba nti buli we natuukanga nga nga tukulabyawo gezo ebiteekeyo by'okutte tukulabyawo okyami olidde emmere tukulabye naye ng'omwana yali mukozi mulungi n'atuuka n'akola ki n'atya nga bamukanzekanze. Mu Uganda wano kyewuunyisa nnyo
okuwulira omwogezi w'amagye ng'agamba nti security gye tuyina ggulugulu tewakyali asobola tukanga ekyo nno bakyogera olumu nga tulina mu kalulu era nga batulaga n'amaanyi gaabwe gayimiridde bwe bamaliriza ne bagamba nti ate nuupu yewamba abantu yebatta ng'amagye ge gawa obujulizi omulimu ogwo sebugukulwa poliisi buli kintu kirina mandate yakyo kyerina okukola poliisi yerina okuleeta omuntu ne bamunanyonyola n'agamba naye weewuunye ng'amagye ge gapaledinze omuntu nga gamupaledinze n'ambuya naye omuntu ng'anyonyolera ambuya tebereza eyali agenzeeko embuya mu balakiseyo nga bw'ogimanyi olowooza omwana oyo yaliyogedde ki ng'amutudde wano yekkulayije jeno mulamba alina amayinja agatagambika ate nga yamulagidde n'ebyokwogera kati aba alina kwogera ki kati bwe bamaliriza okukola ekintu eky'obuswavu omwana oyo yagenda ku human rights yayogera bye yalina okwogera kuba yalina obulumi ebyamuli ku mutima saawulyako nga yogedde ku miliyoni 5 saawulyako nga yogedde ku kibiina kya nuupu ekyamutuluguya naye olw'okuba bano bakyusakyusa ebintu abe nga bye baagala ne bamugamba nti salawo kino bwe kiba si kyekyo tukola bwe tuti bamusuubizayo ne batasobola muwa kubanga wano fena tukimanyi nti gavumenti ono olukwonoona nemala okujja mu bantu abadde bakuwuliriza ng'olemaze okukola kino okusuula tubadde n'essaga wano ey'amabaati nga yegenda ennyo mu maaso ng'ekutta omuliro okiwulira nga tukimanyi abaagabba be bo bennyini kyenkana bapaledinga kati abantu bakola ki kati ku tayimu eno babuzaabuza baleetawo ekibuzaabuza kiri kiyitewo kubanga abantu badde bakituddeko nnyo ekyokubiri kyewuunyisa nnyo mu Uganda okuba n'akabiina ekibiina ekiringa nuupu nga kyakwata tanka nekikwata emundu 4 nekikwata pisito 3 nekigenda eggulu erira Arua nekiteega mu 7 ng'ajja nga bavudde e Kampala n'emundu zaabwe 4 balina pisito 2 balina nakyo ebyokulanyisa byonna nekiteega mu 7 ng'ajja emotoka nekigikuba jjinja naye ng'emundu ezo bazisitudde kuva Kampala twanoonya emundu ezo obujulizi bujje zaalagawa naye gavumenti yo weeri emanyira ekibiina ekirina emundu ekiteega ne pulezidenti kati obanga pulezidenti ateekebwa mu kibiina ekirina emundu ffe tulina security kimu ggwanga kakati olwaleero kirina drone ziwamba abantu ondowooza ogwo guba musango ekirungi n'amagye gakimanyi ne poliisi yakitegedde kati drone ezo nze n'abeeko David babadde bamuwambye nembuuza babadde banuupu nagenza obagaberera nga bali waliko poliisi bapaakinze ekibuye nga tugamba banaye bamututte twagenza basanga bali kibuye bapaakinze okiwulira naye ng'abamuwambye tokwabadde kali mu uniform n'ogu naye nga emundu ezifiseewo okukwatibwa bazituddeko otegedde kyenkugamba yeyo gavumenti gyetukola ki gyetutambuliramu nze olwaleero mbadde nsaba gavumenti mubyokwebuzabuza bino tokyalina kitugattako tebuti gavumenti egikwasa abagisobola kuba kati ekintu kyabavunzeeko bwe kiba nga omwogezi w'amagye kuleva eyo ey'okulimba kwali kakati katusubirize kati oyo jukira mu magye balondamu omuntu kubalaba ali bright ne bagamba nti ono asaanidde okugogerera okiwulira omusajja oyo yaliko musaga olunaku olumu oyo kulayige yakubako abantu nga bagamba mbu bamufeze golodi era yagenda mu ddiru ya golodi oyo era ne bamujja ku bwogezi bw'amagye ne bateekako pada nkunda kati pada nkunda oba yakola ki ne bamujjako ne bazzaako oyo okiwulira oyo gwolaba yaleeterako omuntu abasirikale abayitirivu n'akwata natokyalinga abantu ngaga nti bamufeze golodi oyo kulayije kati ku tayimu eno be bayokya abantu be babatiisatiisa be babapaledinga be bagamba byekambuuze kubadde nga amagye gapaledinga abantu abalina toki envuya era ne ganyonyola abagize lwaki ne babakwata bukwasi katugambe n'amateeka tegakyakola ne kooti tezikola kubanga amagye bagamba nga egasuuse okulajanira awo ate kati abalala banalajanirawo nze ndabyemu okwekengera era nze ŋŋamba Museveni ddira ekintu kitukwase gamba nti mukikwatemu ow'amaanyi Felix Buyaaye wano nze ŋŋamba nti gwe ne gavumenti yo mwasuddemu temwasose kwetegereza kye mugenda kukola omanye omulembe gwe muliko gwabasukka entegeera mwe mumanyi nti mutegeera nnyo fayini mutegeera muli bakabiira mu bakulembeze naye mumanyi nti bwe mukulembera mutukulembera lwa kibuli kyenyinza obbagamba naye nga bwe tudda mu bintu byentegeera social media yo temina kye mumanyi nekyo
buli mwe temugezaho kulowooza nti mugenda kikola bakola era yokka ffe tuba twakitegedde dda nti ekyo mwakikoze bubi ffe buli kyemugezako ne mugamba nti kino kiri bweki ffe tuba twabakubyemu dda ebituli kati twabakubyemu ebituli omwana yaddukira ku nuupu nga n'ebiwundu bikyali bibisi omwana oyo nenjekyo ekimu kyekimu nembagamba nti onalebe omu ow'emakindi bamukubirako ku simu saa 8 ogw'ekiro omuvubuka afaali bubi nadduka mutwale mudwali naye essaawa zino okuba ekintu kibatuddemu muddusa emisinde mwagala okwedifendinga amawulire ate kyagenda kusoboka lwansonga nti bingi byemukoze kitali ono yekka bangi bannayuganda bemukwatira obwemage nemubateeka nosaba omuntu wa bulijjo nga weeswa mu kooti y'amagye bingi ate ne bawamba bangi kuba nze nabaddeko neka vidiyo kenalabye nga tuwonezza ewambye omuntu kooti yamutadde bamuwambye bitambula mwafuula abatabiraba naye binyigiriza mmwe omulowooza munyigiriza bannayuganda mukulu Felix Kulayije ne banno kuno mumanye nti mwabaze mufu era yakababalidde mumukwate mumutwale mukomera musibe mumanye nti yabalabisizza nnyo mwerabisizza kiri ekyenkomerero kyenyinza obbagamba Uganda tekyali awe mugirowooleza Uganda yavaawo awo nze mbadde mbasaba mudde mu bannayuganda kino kyemwakoze Felix okulungi ennyo manyi nze nakulabako edda nga oli mukwano gwa muzeeyi bange naye kino kyemukoze mudde mu bantu mudde mu mwerongoosi mugambe bannayuganda mutusonyiwe naye mulabisiddwa nnyo ensonga endala gyenyinza obbagamba ensonga y'amabaati ekomyewo ensonga y'amabaati ekutte wansi ne waggulu parliament naye yatuuse era omubaka omu minisita asinza okukola ensobi mu Uganda eno n'ebitundu ebitwetoolodde bamuyita Kasayija ye yagenda nti yafuna amabaati 750 naye amabaati gafuna geg'omunaku omuwejjere oli atula mu kasiisira n'asaba Katonda okuba webezze emuyambe ereme mutwala eyazitutte eyagatwala yono asula mu fulaati etunanga omuntu atambula alina n'obugonda era y'omu musaga eyantebe airport kyembuuza President Museveni bano bakuwaayo nguzi okubanga bakyali mu bukulembeze bwa Uganda bano baana baani akumanyi abatasobya ne basobe tubatulabanga abatasobezza oli n'avaayo nabba amabaati g'omunaku omuwejjere n'asigala nga akyatukulembera n'akola ensobi mu airport n'asigala nga akyatukulembera Abannayuganda bagwamu abakulembeze mwasigala mu bakulembeze mwekka oba ensonga y'amabaati ekyatambula falo Dankani tetera nnyo okukola program etuziddamu naye waliwo program gy'olaba yo nga ekyali y'amaanyi naddala ng'ekwata ku bulamu bw'abantu ababulijjo abasookerwako nze Dankani njagala kukubuulira ekintu kino ndowooza mu kusoomozebwa kwonna kwe tulina wano mu Central Region kwe tulina naye tulina omukisa ogwo nti amawulire wano mangi ne bwokeera mu ddakiika 5 n'ofuna ekizibu osobola okukeera mu enkya oba ekawungeezi nga ekintu ekikutuuseeko kiyise ku TV oba ku radio ontegedde naye waliwo ebitundu nga Karamojja n'ebitundu ebirala otunuulira abantu baayo n'olowooza oba bo tebali mu Uganda n'ogamba oba bano gavumenti ya Museveni si etwalayo anti Dankani otulya abantu b'e Karamojja bw'oba olina omutima omusasi n'oba toguyina gwe kennyini n'okaaba amaziga n'otunuulira bamaama baffe bannakazadde b'eggwanga ng'amagumba gabasobose owulira ng'alinga atalya kakyazaalibwa alinga atalya nko kamere owulira n'omutuneya ng'azimbye eggumba nga livuddeyo nga bw'ogamba nti omukono guno ng'olaba ye kwegamba okugulu gwe mukono gwa Dankani ontegedde kaakati lwaki nsookedde awo nti eno gye twogerako ye wantu wabadde okuva mu Museveni bwe yafuna obuyinza ye wantu wabadde entalo ezitaggwa naye nga n'entalo tuzibuusabuusa tugamba entalo kituufu zibaddeyo nga z'abantu abo oba ziina abaziteekayo abantu abo basobole okuba nga banyigirizibwa Dankani ebbanga eryona bwe lizze libaawo emabega
mwami Museveni n'alonda mukyala we Janet Kataha Museveni n'amufuula minisita wa Kalamojja. Duncan tosobola keera ku makya n'ogamba nti Duncan nkusindise ku nnyanja gw'otegeerera abavubi nga tomanyi na nkasi bagikwata. Otegedde nga tomanyi na katimba omuntu asobola okukakanyuga atya oba akatega atya n'akwata mukene. N'alonda mukyala we n'amuteeka e Kalamojja naye nga mukyala Museveni abeera ddi e Kalamojja era ebintu bya Kalamojja abimanyi ddi. Era obulamu bw'abantu omuntu yabadde mu bulamu obulungi okuva bwe yatandika okubeerawo amanyi kituufu abantu ba Kalamojja obulamu bwe bayitamu n'abeerayo n'aba minisita ebbanga eri era abantu basigala bakyabonaabona paka leero bwe balonze bamuyita Nandudu oyo yakola Nkwen TV Nandudu misa wa Kalamojja na Agnes Nandudu naye era gwe balonze tawangalira Kalamojja abeera Kampala. Olya muganda wange Duncan n'obuuza kati obukulembeze butegeeza ki? Obukulembeze butegeeza nti londo omuntu oyo amanye ebizibu by'abantu alya nabo abeera nabo amanyi nti n'omwana bw'abaagize bw'ate bakola bati. Duncan njagala kukubuulira bino bw'abanga minisita Mwai Museveni gw'alonze ng'asobola okukeera ku makya nabba amabaati ebisatu nkuwa ekizampo bangi babba bali bangi babba waliwo n'abatwala ebibiri nga bibalirwamu miliyoni za Uganda nga 6. Minisita kitegeeza minisita oyo asobola okubba tosobola na Mwesigwa wadde mugamba nti nkuwadde miliyoni gitwalire David. Ojiwulidde tosobola yadde Mwesigwa muwa miliyoni gitwalire David ali wali Kampala Road. Kitegeeza minisita oyo tasaana yadde kubana mu public office yonna alina kubanga ya resignize. Bantu baffe abatu abalina obuyinza ba minisita ba Uganda mwenda n'abali mu parliament abo abatwala amabaati g'abantu abo temukwatibwamu nnaku kulaba bantu abo bafaanana. Mugende mujje mu clip mulabika bamu temugenda nkona Kalamojja mubatunulira abantu tebalina basula tebalina kye balya mugobagobye ku ttaka lyabwe kubanga mwazulako ebyobugagga. Duncan njagala kukubuulira okuva e Kalamojja wazuulira ebyobugagga abantu abo bayisiddwa mu mbeera ate esingayo okuba obi. Eno gavumenti ya Museveni kyekola buli bwezuula ku ttaka nti kuliko ebyobugagga abantu either babajjako ku mpaka abalemeddeko ne bafuulafula ne baleeta molero bagamba nti bagenda bakompensating naye tebakompensating era bw'otunulya ekiri e Kalamojja kyekiri e Hoima kyekiri ebitundu ebirala n'ebyetoolodde. So Duncan bino ebyokubba amabaati nga mwotwalidde ne mwami Kasaijo oyo buli kaseera yayogera ebitakwatagana. Owulidde najja n'agamba nze amabaati waliwo omuntu gwe sitaategeere yankubira n'aŋŋamba gali mu luggya lwange mabaati 750. N'agamba nina kyaki gye nali nasuubiza amabaati ne ntwalayo amabaati 450. Mwami Kasajja singa wali zayirinze dda ofuna otya ebintu nga tomanyi naabikuleetedde tosose na kunoonyereza bivuddewa. Owulira so Duncan gavumenti y'abavubi gavumenti y'ababbi bo buli kirabwako buli kye batunuulira ebigendererwa byabwe basooka kulowooza kintu kimukola ki kubba. Wabula bano abantu boolaba ababba ate ebintu by'abanaku abasembayo bagagga bavundu naye omuntu omuluvu Duncan namukubuulira luli bwafaanana nti ne bw'aba n'akawumbi ng'olina omutwala ayagala akukuggyeko era osigalirewo. So bannaffe mutukoze bubi nnyo bannayuganda mubalabisiza ennaku n'akantu akasembayo akatono ennyo ne mukabatwalako. So kyannaku okay kibi nnyo kyannaku ensonga badde ebikome y'amabaati ekutte wansi ne waggulu bayiza bange n'omukulu sale yagenda kati abeera Kalamojja naye ensonga y'amabaati ekutte waggulu eggulu yamalirizayo kyasi gye tufunye eryemu era okuwangaala kuno kutulabisa eminene abaganda balinga tuzo ozaayanga n'otafiisa
Ujjo tugaba Nyankole bakyasinze okubba ono Kaseija musajja muganda waffe wa wano. Si muganda? Dankani amanya omusajja ono amanya agagira. Si muganda wao. Sebo. Munyoro. Mu Buganda tuyina Kaseija. Yawadde. Ekagadira Yakikirira. Era amabaati gali mu sito wa ye kagadira. Omukulu esigwe nalaba mukulu yajja ku mukolo ng'akutte ssente mu ngalo bw'ati. Yoyo yenye. Sebo kagadi karukuza. Karukuza ye nabadde. Akati munsonyi mbadde sitegedde. Nalabyeko minisita Kasolongo oyina abokwata ababba ssente. Tuyambo tukwatye minisita munno yabba amabaati. Obutiko bukonyeje ate biraga. Bonna ani asinga amaanyi. Oli w'amaanyi. Ono yaba bosi wono. Oli cabinet minister. Ate si w'amaanyi. Kubanga omusajja omwana palukula yinga bukyayogedde. Dankani wetegereza abasajja abo omuyinza okubutulyanga ennyama ngolaba gumba lukanga ali bwati nga n'amaaso gasookamu bannanga obutabatira muze mu binnyo nnyo kubanga engeri singa olaba minisita ono asobola okubba amabaati ovudde ku minisita ne sipiika yabba amabaati ono ayina emmotoka eyakawunga oyo ne prime minister yageza okulaga nti singa minisita Kaseija ono yabba amabaati kwamu akafaananyi nga mugambye atwaleyo ssente azigabe abagulira obuwunga kubanga gano mabaati gaguliddwa gavumenti gagende gayamba mabaati agatali gatwagana oba yemitwalo 7 minisita n'alibba nga takomye okwo ne sipiika ye n'agamba temundeka mu lugendo naye kantwaleko ne prime minister oweka kumiro Mudongo munno. Ona ate yagawa church yebale yeni. Osoka nobuuza mu ye church yawa yawa. Yeka kumiro. Ozo kwereganga ne church ye. Ngere ya ku church ye. Kwa mwaka faananyi kati minister Nabbanja ate kakati kuswaza zanyi. Kubanga atono ye kuli kasuke muri. Ati Nabbanja ate yegwe njogera ku muntu kwe manyi omuvubi kwe nalinda byeko nga ali mu mbeera mbi nga tukubire uwendo okwaze misa ajja kubuna ngamba obutebe buno bulekere baganda nga tukolere uwe obutebe buno bulekere baganda ngazeke tuka ka 10 mmeka ka 10 nga tukasubula siringi bitalo ko siringi 10 nga ngamba bulekere baganda bo kitegeeza amanyi omuntu gwe bali bagenda okuwa amabaati agembeera gyalimu ne President Museveni okoze ebibi bingi mu nseero naye ate munange osobola okukola ekirungi osooka n'okuba abantu era wokola kino osobola okufuga emyaka emirala egi ati kati kiwala akola kino agenda kubikka ebi byonna byabadde akozese ku saidi yange agenda kuba mbikkidde ebi byonna byazaakoze kubanga nange lwakuba naye abantu abasinga tebatambula kufulamu bweru wa ggwanga mu bitundu ebirala nankani abantu bali mu mbeera ffe twabadde tuva kati bino ebitundu mwami wayinza okuba nga amenyiko yali akubyeendongo tuba tuva ekabwoya nga tuddayo hoyima twasanze abaana ku ssaawa 12 era lwakuba tesibiyadde esigala ejja kubakwata ku ssaawa 12 nga zingira 12 nga bagenda kusoma bali mu bigere nengamba omudriver mugasooka osibe embuuza abaana emotoka yatuse n'okudduka etubagamba ate mudduka tuli babbi twadde kufusa ey'ebyuma nembuuza abaana muva lwanga tuva wakatula lwanga ntambula kilomita eziwera wakati w'ekisatu 5 naye ng'abaana bali mu bigere gwakwaddeko ndoza yadde ava mu maka ag'abagagga ng'ali mu nningi daga era tunulidde abaana bali notulyanga maziga gatutamu netwagala tubateko kwabi ku mmotoka tubatwaliko ne bagaana jjukira 12 obudde bwatu bunaakolaba bulungi naga twakeereye tuke tugende omusajja n'asimbula
twavuzeeko yande kilomita ngebwe tusanga era abalala ng'ate kutwasanze nga ye muto nnyo ndoza myaka ng'esatu nga yenna akankana okukankana bw'ati ye tetwayimirwa twagenze empulampula ng'akankana okukankana bw'ati kakati minisita Kasejjo oyo gwabbidde amabaati ennyumba gy'avaamu avaamu etonnya wano watambula ogera kusomera agenda mu mpewo saadde afunye akalembereza afunye ebbaati bajje kuwana obusubi esayidi emu ndakaniza nyina bwe natuuka eyo mu kyalo ng'ennyumba nga ojjawo oti buloka okola ki gamba neebase ng'ennyumba agakanwa ng'ojjawo buloka bwoti nombuuza okola ki eyo nagamba neebase nga mulimu abaana nga famire ekulaga nti eri awo eterera awo omukulembeze batwala babidde amabaati njagala abakulembeze mu kifuba ekirungi kati kisipiika olina emmotoka y'amaanyi njagala olunaku lumu bakuteeke mu mmotoka yo bakuvuga okuva mu Kampala no mayiro ng'ebi kubanze bwe twasembeyo okukola badde mayiro bina mwabe kale afune mu lugendo lwa yonna emutwale afune mu Kampala mu mayiro bina mwameka wanaatuuka mu kyalo eyo asobola okwambala enkoofiya kuba twamumanyi nakumumanyi atambuleko mu kyalo eyo wanaabanga mukazi muzadde ajja kwekuba mu mutima ambaati ge yadde atutte agakubisa emirundi g'esatu agagabira abantu okay mukulu mawa ensonga z'amabaati zazzeemu mukulu Kasajja 750 yagezibika nti simanyi akola biki prime minister yagatwala ebyo byonna byewuunyisa nti ne sipiika eyakagula emmotoka nebbaawe eyakawumbi naye yabbya amabaati g'omuguzi Dankani n'abagamba wano omutima gw'abasajja abo bali gavumenti obutakuta nti bw'aba musirikale omusanga mu mmotoka ng'alinamu emmundu alinamu omuggo alinamu ekiso n'ekibiriiti ekyo nakibagamba wano n'omutima gwabwe ogwo gwe balina ogw'obutakuta okitegere ng'emmundu yandibadde emala okutta oba yandibadde emala okumutaasa naye ng'omulaba obwokuba tamatidde na bino by'alina nga buli kimu akirina alina emmundu alina omuggo alinamu n'ekibiriiti ne pisito wano n'emmundu ennene endala ezimugoberera omutima ogw'obutakuta abasajja gwe bajja nabo mu ggwanga ebyo byogubeera kati bw'aba minisita era omusanga nga ye Kasajja ye minisita wa finance ng'era yabba n'ebbaati eryeru okitegedde era nga gw'osanga mu muguyo gw'eddwaliro eritaggwa omutima ogw'obutakuta ogulaba era nze mbadde era yalina mu airport kwegamba nga buli wamu banyaga bunyazi kakati abasajja abo waliwo Dankani ani agambye nti Museveni yandibadde ago baminisita abo Museveni tasobola kubanga abo abasajja bawolaba nabo balina bye bamubbira kakati nabo babeera mu parliament bebagamba nti mu state house tulina okuteekayo esente ez'ennyongereza eziyamba pulezidenti obuwumbi 4 bebateekayo kanabo babbira eno tasobola bagamba kubanga nabo balina kyebakolaki kyebamubbira bajja kugabana gwange era newunyiza Debikombo agambye wani ono ow'emiyoga ajja akwataani era namala kati bamugamba naawe muyogayo gye twakuleka okole ki obbire kati abasajja abakola ekintu ono wakakiiko k'ebyokulonda n'ettayimu yo wetuuka nga bbire eyo oba okitegedde kati tosobola mugamba nti owange ezabadde ez'okulonda esseegini wazibbye nga nomugamba ate gwe sakubbira akalulu ono nga mugamba ate gwe wenakubbira akalulu kaalikako nawe nakubbira akalulu nange ndeke eno nzibe kati eggwanga bali awo baaligabanira awo buli omu waali wabbira era tolowooza tiwaliyo ayinza okuva eri n'agamba ku munne bano buli wamu waali wabbira kyekyo kyegambye Nabbanja wabeera wabadde nga naye akola ekyo Kasajja wabeera wabadde ng'akola ekyo buli gwe baakwasa minisitule ye kubanga ati olaba Debikombo addayi n'abantu bayogerako abo abo be bantu abali eyo nga bawuyabuzi ne baga nti Kampala kyekiriyo nti Museveni oli yagenze bamuwambye
babeereyo bantu nga tebamanyina kiriko naye abo abasajja ba Museveni nga bw'obalaba bonna gavumenti yonna bwe yajja kikiriza gaana buli muntu alina kyeba oyo Nabanja yasoogera mu bwakansala yasoogera mu busomesa najja mu bwakansala n'abeera alya DC n'asika ekijji kati bali awo era balina bye baakola kati ono agamba nti ani gwe n'ateeka mweyalayini ono anabbirayo tuyogundi naye agenda agabanira awo muki omugabo gwe so kati ekyokugamba nti Museveni agobe baminisita agobe bano tasobola kubagoba kubanga nabo balina kyebakola kyebamukolera ate nabo balina ne bagamba nti kino pulezidenti tetumusizaawo era palamenti eyo nga bwogiraba eriwo okubeerawo okuyisa bintu ebyo bagabanira eyo banga bwogenda n'obalaba Kasajja munene mu ggwanga Anita Amongi sipiika bonna banene ani agenda okubagambako Dankani bwobanga okitunula ani agenda okukola okubagambako teri kuba buli omu balina sekita ye gye bamuwa abbiremu ti Kasolo babakwasa emiyoga yamanyi oba alinayo ebibiina bimwenda nga bibye katasobola kugamba ku mulala eyakwasibwa obwa education ng'ali eyo naye abbira eyo n'agamba nti nze enzibya ezange era nga beebuuza ti gwe wali obaziri walaba akukwatako bwakitondeka kati abasajja abo omutima ogw'obutaputa otunulanga Amongi mukyala Amongi oyo gwolaba baawe si owafufa aba yagibaako esente ezijja mu fufa wano ne bazireeta kikulaakulanye yamaliriza n'abeera nga yali yomubaka wa palamenti ali ku bukiiko bonna obw'okunyaga so mu mbeera eyo nze ndowooza bannayuganda tulina kwesabira naye nga bano abasajja tebyasobola kugamba ku munne kuba buli omu baamuwa wabbira ate era buli omu tayingira munne wabbira so mu nsonga eyo tulina kwesabira kwesabira anamba emu ensonga z'amabaati keekwe batusonyiwe naye tukeereyemu ensonga z'amabaati kitalo nnyo nti ababbi mu Uganda abasinga obubbi batukulembera era omuzoogo gwe basiga n'embalala naye n'enzija yaabwe baali babbi enzija yaabwe mu gavumenti eno baali babbi omuze guno tegutandise butandisi wano kubanga tulina n'abantu ababanja ente zaabwe eruweero ze babba ne bamalayo nga bazirya nga bakyali bayeekera omuyeekera abeera mu kakati abantu bano bagendera ku nkolero eyekiyeekera gye baakolanga ey'okubba ebintu by'abantu era kye bakyakola olwaliro nalabye Kasajja ng'agamba bamunzita ng'ali ku fulo ya palamenti naganza amabaati nageekangira mu kompawundi yange simanyi nayagaleeta nenjijako agazimba ekiyumba ky'ente waayira omusajja wano kutuwaayira kugambe ku fulo ya palamenti ku fulo ya palamenti nageekangira mu kompawundi yange ne sipiika nayagamba nange gwe mulaba wano sipiika w'eggwanga alina security bwetyo nze amabaati nange nageekangira bukedya simanyi gaatuukayo gatya era nze nali ndi awo nga ndaba amabaati Kasajja n'agamba nti nze sigasabanga nako naye kakati nakajjako genkosezaako ebiyumba by'ente gengabyeko nsigazaawo ebyo 7.5 ebisatu ba mu binona mu binone waayira omusajja njogera ku Kasajja omusajja gwe njogerako ye yakola endagaano y'ekisaawe ky'entebe n'abaana agamba mu nsonyi we nagikola mu bubi naye yagikola ku ekiyumba ky'ente kati omuntu yoyo yakola endagaano y'emmwanyi Kasajja gwe njogerako ku lwa Uganda oyo gwe njogerako babba ekinene ne babba n'ekitono siyona era bamukugundi eddwaliro liri ery'erubowa yoyo yakola endagaano kakati abasajja abo boolaba basobola okubba ne babba obuwumbi ne babba n'emitwalo naye nze kyemanyi mu Uganda wano ekikulu kiri kimu Museveni tayagalangako omuntu yenna munnayuganda kubeera bulungi kyova n'engeri gy'abaamu ebintu abiwa mu ngeri y'ebbakookonya agenda agamba mbawadde emyoga naye ng'akimanyi bulungi Kasolo gwataddewo ntagenda gikkiriza kuyitawo kwakati mwe ne mukuba endu naye ng'akimanyi sente zigatuuka ekkalamu gye basooka babbira nte zaabwe naye abaana ne babba amataka gaabwe
Kalamoja waliyo goloti baba bilente ne bamale baba amataka gaabwe ate mu kusooka okubba byonna basooka bakuŋŋaanyamu mundu basooka batekamu operation kuŋŋaanya mundu ze Kalamoja ne bajjako security yonna eyeekuuma kakati babagamba katubawe amabaati mwebake nabwebase kwenotwala golodi n'amabaati ge babawa bagabawa mbuwewusa babakookonya bukookonya kuba Kalamoja oli yali esobola okwerwanirira ng'ekuuma ebintu byayo ng'eyina emundu basooka zibajjako emundu ezo baali baziweebwa Amini nga yabagulya tweyana mwekuume anti bali abakikulu bababbako ente katubabe banazitwala kati mu nkola eyo Museveni gye yaleeta ne security gye yatega Kalamoja egasa bo kuba okumala basima golodi nawe babba nte bw'otuuka Kalamoja oyinza okakasa Abanyarwanda engeri gye babyemu Abakalamoja abo oyinza okakasa engeri gye batulugunyamu abantu abo naye lwakuba abantu bali eno bo tebatuukangako eri tebakiraba fe abaali batuuseyo tumanye ekiriyo kati bamala ekintu ekyo ne bakikola olwaliyo babakookonya amabaati ge babakookonya tunuulira abageegabanya okakasa nti lino Kobani Prime Minister oyo leader of government business speaker ekyo kiwayi namba 3 oyo mu ggwanga speaker w'eggwanga waliwo vice president Jessica Alupo kwali oyo namba 2 okiwulira kuliko Minister of Finance abo bonna babiri okiwulira kakati noteekako bano simanyi bigwa tebiraze simanyi bakoze batya bayitirivu nga kwakulina Nandutu Minister omubeezi ow'ensonga ze Kalamoja yafuna 1000 ezo 2,000 n'agamba nti nze gano nagafunanga nze omuntu tebampage Kalamoja bagawanga nze muntu tebangaka kakati gwe engeri gy'oli Minister omubeezi we Kalamoja kutwalako 10,000 ezo waliwo owabavubuka mu Central yafuna ebyo owabavubuka mu Central ku mabaati ge Kalamoja yafuna 3